Okuva omwaka oguwedde eggwanga libadde lyetegekera olukuŋŋaana lwa nnaamu nga wabula bino byonna nga bigenda mu maaso twagadde okumanya omuntu wa bulijjo amanyi olukuŋŋaana lwa nnaamu kyerutegeeza era ayina essuubi nti asobola okuluganyulwamu. Kubayita ababiri entebe egyo tusanze Geoffrey Mpagi ng'ono makanika wa boodabooda tubuuzizza Mpagi oba amanyi ebikwata ku lukuŋŋaana lw'amawanga ga nnampawengwa oba nnaamu olugenda okuyindira ennaku 5 mu ggwanga. Kigambo nnaamu ekyo kale nsobola okivvuunula nga woowulira nti nnaani alayidi movement naye ng'amakulu agakirimu sikola ki sigategeera. Kyokka okusinziira ku nteekateeka ezikoleddwa ng'eggwanga lyetegekera olukuŋŋaana luno Mpagi akkiriza nti lulina okuba nga lwa mugaso. Anyway, osiwa okubayita oyo tumwebaza kubanga ye azze atunnyonnyola. Mwegaziyeemu, mufundemu mu ddeeri, temulaga kifaananyi kibi bagenyi. Okumpi n'Empagi w'akolera era bwe tusanze ne Moses Kuteesa ng'ono avuga byamaguzi naye ebifa ku lukuŋŋaana lwa nnaamu amanyi bitono ddala. Nduwulira buwulizi naye sirina kyendumanyiiko kubanga nekyerugenda okutugasa sinnaba kukitegeera. Abantu nga Mpagi ne Kuteesa obutamanya nnyo bikwata ku lukuŋŋaana lwa nnaamu kiteereddwa ku bakulembeze abagambibwa nti tebakoze kimala ku kusomesa bannayuganda ku lukuŋŋaana luno Uganda lw'egenda okutuuza. Badde lugenda mu maaso nga batunnyonnyoddemu bulungi ne kati batugamba mugenda kumaliza mwezi nga muvudde kkubo era ne wane wennyini baŋŋamba enkya siddawo. Ku lwaffe abantu b'owansi eno ebintu ebimu ebitambulira mu ggwanga tuba tetubimanyi. Kati mba njagala omuntu asobola okunyonya mpulira nnaamu simanyi na bwe kiggwayo. Ndaba birabe ku TV nembiwulira nsanga amagyeyo ku Ntebe Road kujjudde eyo omunyonyo wonna ulawuni bamagye naye sina kyembimanyiko. Abamu bakkiriza nti singa babadde basomesebwa ku nnaamu oba oliawo bandifunye n'engeri gye baluganyulwamu. Banditegedde nabo banditegedde mbu gavumenti kino kyegenda okukola ne bayonja we bakolera buli kimu ne bakiteeka mu nkola kuba baba bakitegedde outcomes ziruvaamu oba kiki bagenda otukolera. Kakati wemba ngenda kunyigirizibwamu akaseera katono nga naye eggwanga tulina kye tugenda okufuna nyinza obutakifunamu buzibu. Wabula ekisinga okubaluma mu kiseera kino kwe kutaataaganyizibwa kwe bafunye mu kulwetegekera. Abakuumaddembe baatugambye tusooke tuveewo era ne tugumira ebiragiro by'abakuumaddembe ne tukola ki ne tuvaawo. Kitusuubiza nnyo emirimu gyaffe egimu egy'abakirayanti abamu baba tebalina namba zaffe z'amasimu kati emirimu twasigaza gy'abakirayanti be twali tukoleddeko edda. Kuba nyinawo bizinesi nga 2 naye kati zonna bazikoze ekibangobyewo ne wano wennyini baŋŋamba nkole ki nveewo. Bw'otunuulira enteekateeka y'olukuŋŋaana luno tolemwa kwefumiitiriza ku lukuŋŋaana lw'amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza olwayindira mu ggwanga mu 2007. Munnamawulire Morgan Mbabazi eyakwata amawulire ku lukuŋŋaana luno atusiigidde ekifaananyi kino. Era kya Kyogamu abakulembeze baafaayo okuyigiriza abantu obukulu obwali mu Kyogamu. Era Kyogamu yagenda okutuuka nga abantu beetegese bulungi nga ate olw'okuba nti ne Queen yali agenda okukyala wano abantu basimba line ku makubo ne balindirira Queen nga balina bendera za Uganda. Tumubuuzizza lwaki ebbugumu lino libuzeewo mu bannansi ku mulundi guno. Bayinza okuba balowooza nti enkuŋŋaana bwe ziti ziyamba abo abali mu gavumenti oba ekintu ekifaanana bwe kityo ne baba nga balowooza nti ebintu ebifaanana bwe biti tebikyabakwata. Ng'oggyeko olukuŋŋaana luno waliwo olukuŋŋaana olulala olugenda okuddawo amangu ddala nga luno luwedde oluyitibwa G77 plus China era ng'emikolo emikulu gigenda kubeera Munyonyo. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.